kuba ekintu bayibweyo abantu nga baludde ogira bavenzi wakiko bakolerayo ku ekivulu omwaka guno ekivulu noonya promoter kuba ennyimba njina eziwera bafans mbalina emikwano njiyina n'aba social media bonna mbalina kuba nkiba bonna mikwano gyange era babayo promoter yenna ali eyo nsaba munyambe nange Denzo mundabeko kuba ndi muyimbi wammwe era ndi wakabi tuzukuse talent zino kuba naffe tuli bakabi omuntu munnaye asaba aweebwa kuba nayogerako ne bajjo nayagala okikola naye ate nga ali bize naye nsaba yenna ali eyo ngakkiriza mu Denzo International mbadde nsa bantegekera ekivulu kimu nkiwanera sitajja kunnyimbira ndowooza kwolwo lwagenda okunsasula kuba nze nja muyita anyimbireko kuba kyali wange essebo Denzo nga tumaliriza bubaka kibolekera bafaani bo bafaani bange obubaka bwe mbalekera nsaba bannaye ffenna tweyagale agali awamu ge galuma ennyama era singa kijja nga kivulu mwenna mujje tube wamu ennyimba yonna weeziri ku YouTube kweziri n'empya ngenda ziteeka kuba kati natandise okuta ennyimba empya njagala tubeere kimwana towagire tusobole ffenna okwekulaakulanya naffe tujja bawagira yamaani